waliwo omuntu gwe nasanga TikTok yali musajja mukulu nno ng'omulaba ng'alina amagezi ng'atudde wansi w'omuti looza wanga wakolera ng'annyonnyola abantu nga Winnie Nwagi wakozesa ice era ng'abannyonnyola nga temumulaba nga bw'akoze yenna aweddewo ali ku ice. Nze kennyini ne ntunuulira gundi TikTok eyo ne ŋŋamba what? Nalina mukwano gwange fena ne twetunuulira bwetuti like just Abannayuganda balina ekizibu. It's a big struggle. When you see me up there on stage, just nongezezzaako bannaayi kyensobola. Bw'olaba nga sikunyumidde, think about the challenges. Nti nsobola okuba ne challenges. Outfit esobola kuba ng'ensumbuye nenfunawo ekiri awo ne ŋŋamba bannaayi so akudisappointing abafanzi bange. Let me go and show up as long as I show up. Shageera so oluusi abayimbi mubalaba ne mubajaji nga be bambadde ne bambi naye wano tetulina all the materials that we may need. Fena nkimanyi bulungi tugenda ku Pinterest okwo we get outfit inspos n'ogamba stylist wonkolera akantu bwe kati kitegeera naye n'atasobola naki oluusi asobola okipulinga off but not always. Nabo balina challenges kitegeera okamulaga then failing okufuna the exact material that you wanted kati nekireetera outfit okuvaayo obubi gwe n'ogiraba n'ogivuma oba asookolamu mistake nga waliwo we batanywezezza newataggulukuka kati newataggulukira ku stage jjukira nze ndi bulungi newataggukira ku stage ne mugamba ayambadde olugoye lulimu ekituli. So ffe nga ba artist mutulowoozeeko nti tuli bantu nga mmwe, anything can happen, an outfit can go wrong. Choza ne Brad avuddeyo ku stage awo n'atugamba enkolagana yammwe yakomyewo yazzeemu biki ebyali bibaawula ennyo? Sigenda binnyonnyola nnyo kubanga mwabira ku social media abamu ne mweyogeza byonna bye mutamanyi kati buli omu asigale ne kyeyogeza just nze ng'omuntu sirina buzibu ku Chosen Blood ebyaliwo it was just a misunderstanding by the ex-girlfriend of which ebyo bibaawo nga omanya abawala alaba ku TV bagamba oyagala Winnie Nwagi so kati kimuleetera ogenda mu simu yo n'anoonyereza ki kye mwogera ne Winnie Nwagi ye taking advantage of that. So maybe omuwala love yali emutta n'alowooza alina kulabisa ate alina kulabisa nze kitegeera ate nga tekyetaagisa nze sibiriimu ebyabimu ebya love. So that was a wrong move. Naye nga situlinaako buzibu mukyala ani naye bambi yafuna mukyala nga waya teziriiko kati siiso amunenya nnyo kitegeera just ye kyemunenyaako to let it happen because ng'omusajja olina okugamba omukazi like why would you let a woman into your phone like that, especially about the people you work with.